bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba haniya n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS body cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS immune booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwe endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Ngempale eri wakati nji wakati mwayo nkola bukozi bwente ne okuddamu okutegera nga abantu badduka ono yabikula wano ekiveera yayita mu kiwempe abazze okufuna ebyabazungu ne badduka naye abazungu ekye kyabaddusa kulaba nayagala ndole empale eyo nga ntunudde nga nkyuse tugambe okukyuka otunuza eri akabina n'enkutama kati baalaba eno ate nga yo wakyafu nnyo nga simwayo sikola ki n'ekiwundo kino ekyawano ekivunda n'olwo oluyimba lwa sirimu nduyina na wano nduyina ne bagamba mbu what is this ne badduka mukyala musoma nagamba laba kase service byonna bindu wano. Olwo lunaku lwe natuuyana Mukama lwe yamponya sirimu teri antekako mukono gwe saamanya nti mponya service yaggwa oba abazungu bawa musumba ssente bangulire engoye oba kiki abantu tebadda bajja luvannyuma kawungeezi ng'olwo neekwese ŋŋenze natambuza bigere ne ŋŋenda ku Prayer Mountain Esebuko bigere okuva ekigo ne nnyingira mu Bisaka n'embeera eyo ku malaalo omusumba oyo wa Prayer Mountain mukazi we yafa bamuziikaawo nayitawo ku malaalo ge nga akyaliyo gasaka n'embeera eyo gye nasula nakaaba kumbe Mukama yamponyereza ku kituuti empeke nali mizenge endala zikyali mu kisonda yali amponyeza ensigo yali amponyeza akafuba yali amponyeza ekiwumba ekyasirira byonna ku kituuti awo Katonda omulalu w'abalokole saamanya
waayita omwe nayitanga ekakolanga bwe mpitawo babuuka cwi abanzijukiza oyo twamulaba obusolo oyo yabuuka obusolo ne bubuuka mu bbanga naye mu buswavu obwo ebolaba nduwa kati waayita omwezi gumu emitundu kwebiri ngenda skini kuba nali nzirugadde nnyo nga ninga muzindaalo nga nayiwa ekisipi nina oluyinja then n'enkovu nga nawanvuwa obuntu obubegabega nkulayirira omwezi gumu kitundu 2-3 nga sikyalina jjukira empeke olwo nga ziweddewo musumba nagamba kankutwale kuki mawudime mutuuka eri nga skini nyirira omukazi nankebera muta Margaret yali eyo mukadde n'agamba ekigambo negative kati nembuza musumba kiki agamba musumba nanyonyola nze yaba annyonnyola n'engo ekigo abate nekubawo enkoone omutwe ku semiti mu kaluumu bo okudda engulu nga bampujja n'olupapula nazirise nga sirinina musirimu musumba naga nedda omukazi mutwale grade B entebe bamugiwulira bantwala after myezi 3 nga nezinayiza kizino sirina nentuukayo nga sirina nebaga nedda kati ne bantwala ku international hospital enamuwongo IHK enamuwongo ne bankebera ezo private eri government nga sirina sirimu waliwo okugamba nti naye ng'omusaayi guno ogwali omulwadde gwavuddemu era mupya mu mafuta g'ekituuti ago akati bwe bantwala enamuwongo ne bagamba sirimu ayinza obba mu kikuta nali sikomolwanga nempulira mbu ekikuta ne bankomola ekikuta nga sirimu simulina gye bankola sakamu season ne baŋŋamba nedda bankuulayo obunyama oba olaba ku kyebayita obunyama ne basika obunyama omusaayi ne gufuuwa ne bagukeberamu nga temuli sirimu kati emyaka gyonna gye mmaze nakomaawo okumira kye bayita empeke ya sirimu toddangamu kati emyaka giri kumpi mu 14-15 era wookebera bagamba sirina n'empapula enkadde ez'edda n'empapula eziri recent n'ez'embaga kati ate awo nawo weetaaga sitole endala embaga then enjiri kati njagala ombuuze ku bali abaffe kaakati mbadde nkulesse ogira olugero lwo lubewe lukoma ku siriimu at least tutegeddeawo otuvuze paka okuwona nakati mbuuza oli omukyala mukyala wa Kiggundu akusuula mu ttooyi akyaliyo nakati omukyala oyo olwokwaga omutabani we tubadde tugenda mu mbaga yaffe lukwago nakoma mulabaawo nga ngoba okuntwala bansuule ttooyi saddamu ne bakula baali bakulu era nga bakulu badda ne bafuuka basajja badda afudde saddamu kubalaba kuba saddayo afudde tugenda mu mbaga naga nti lukwago yafa afuddidde Gombe mu ddwaliro oyo omu mutabani we Sali bwe yagenda ebunjakko bamulogerayo bizinga mutabani we naye agenza okufa nga yazaala abaana 5 nabo nga babazika ewa Kiggundu awo mu mwanyi bonna gweyanze yasobola okumanya nga bali 4 bagana okutaana afudde nga mpuliza ssimu mutabani we Sali eyali omuto naga wa Lukwago Sali yali ayogera olulimi ne lukwata akanyata takyayogera akanyata okamanyi aterusituka kati bw'omuzi ayogeranga mu Lugwala atali Uganda lwakwala akanyata musajja mukulu owokubiri Nagawa yali yajjako n'embibuga yatamiira nadda ku kyalo bano abakazi abafuka mu ngoye maama yansula mu ttooyi amaze emyaka nga 8 ku kkubo ku luguudo lw'e Masaka yagweddalu ayina engoye mu lubuto ebikutiya ne ku mutwe emyaka gyonna mukadde
aba TV abagugudde TV baŋŋamba tugendeyo tupaakinge emmotoka tuŋŋambe tukusonyiye naye akuntabo ki bukunzi mulalu bano abalalu abawunya beba bule yankwatako omukono gwe Kiggundu alyoke Kiggundu omutaba waliwo omulenzi oli gwe nagambye Tamale mwana wa Tata Sali yankubidde Kiggundu bamuwa kusiibulwa kawukinga wankyawa emyaka egyo tatamena bwenfaanana agenda kufa birwadde bye buli eyankwatako okunsula muto nze nandibadde ngwe eddalu basasulwa tosobola kusiga bijanjalo n'olowooza nti ojja kukungula kati awo wendi bw'ononziza ombuuza embaga eriko twamala ebbanga baganya tugatta saawona teyawona bankebedde olwo baani abakaayana abalokole n'abatali balokole n'abalokole nga bakaayana nga balabye empapula nga te bakkiriza ni Katonda kati bw'okebera obulwa KCCA amalo ga KCCA begaga nti olina siriimu oba tolina ki siriimu banke mbagamba ngenza okulaba mukazi wano muwase nga nze nawona kubo baali bampulira ku Top Radio nga tebandabangako face to face Top Radio Pastor Senyonga nga mpadde nnyo obujulizi kati ntukesera ate ndaba muwala waabwe yakati walaba muwala wa pastor era baali bampulira pasi muwala w'abano bennyini baali bampulira kati ntukesera bandaba bagati ogenda tutta ne tumala emyaka 2 baganya tugatta banoonya siriimu ate nga n'abedda baamunoonya olwo beesitudde bagenze wanna bamama babazaala 6 waasigalayo omu bamuyita Nakureste beesitudde bagenze babagambye nti kana akaana twatumanyi kafa kato babuuziza ku kyalo ndaziraze mukadde gyali tafanga oli yali azina yagamba kaanako kekaddako gyali omukazi Nakabiri yatunza maama embizzi Nakabira gyali alimu omulalulalu naye nga waali era bwegamba kaanako kabonaabona akaanako eyo tewali bonna bebavayo nga bakkiriza ne balyoka batuta tufumbiriganwa oluvannyuma lw'okukebera kati ntambula ne mukyala wange mpa bujulizi buli wendaga kati okola ki n'obuweereza babuyita God's Word International Church lirudawa Kitebi eyo Kitebi naye we tuli wafunda tukyanoonya ekifo twagala ekifo kubanga Mukama antendese nnyo antendese nnyo sobola muswaza tunoonya kati na kifo kuba kati n'abalwadde ba siriimu sibamanyi muwendo gye bali eyo abalokole atali balokole Mukama kiyampa kiri kimu ssebo kya deliverance kukusabira ng'oli mulwadde ekyo Katonda kyeyampa gye bali abaawona ng'obataddeko emikono benjagala babeeko n'ekifo bye bakuŋŋaanira nga tuli kuba kati we tuli wafunda njagala tunoonya kifo abalala bali ku masimu oba okitegeera kati yennaku gye nkaabira Katonda ye musajja mufumbo embaga yaffe yaliwo ng'ennaku z'omwezi 10 yaliwo ennaku z'omwezi 24 12 ogw'omunaana 2023 okwanjula kwaliwo ng'ennaku z'omwezi 24 ogw'omukaaga 2023 okukyala ewasenga Emitiana kwaliwo ng'ennaku z'omwezi 18 ogw'okubiri 2023 Bishop yatugatta bamuyita Bishop Michael Muwanguzi Mukutulanjegere wali Kabowa Sanctuary of Hope omwami oyo bonna bakkiriza Katonda akyaliyo gyali gyasumba kyagala munoonyaako niba n'ennamba ye namukolerako kolumu gyali ate kati ali ku level ddala tulina akalango ketukola omujjukira Roland nansubya ssente agaba ssente Roland yansubya ssente yavoyisinga akalango nadduka musajja ngamba tukole changes Roland nga yadduse akati osobola omufuna yoyo taata wange kati omwami onja pastor nyala Michael Muwanguzi Mukutulanjegere Sanctuary of Hope era yene ekkanisa yaabwe nagendayoko yampita nagendayo manyiwo wali oba ekibadde ku kibadde stage noyambuka yes manyiyo kati bagyongera nogizimba
bambi naye katakyanzijukira Ugenda n'omweyanjulira. ayindaga na miitinga naye emirundi gyalinga esatu ku ena naye tukkiriza Mukama. Ekisinga okwewuunyisa ku balokole mu sitoole yo kyentegedde kiikino, tupuriikinga nnyo ebirungi naye tetubikola. Tulina obuzibu obwo. Tetusooka kukyebuulirira. Tulowooza nnyo nti mwami Sidda mukyalo tusaba nnyo Mukama amukwateko ayambe ali obubi oyo. Newerabira mu kiina kutandika nange nga sinnasabira ono naye kimukwateko. Ontegera kye ŋŋamba. Tuyina obuzibu obwo nti twagala nnyo Mukama ayambe naye tetwagala Mukama atayitire. N'obuuza otatandikira naawe lwaki gwe kabona. Okitegedde? So awo we tuli. So abantu bano njagala lunaku lumu demu tuwa obujulizi. Tandikira awo ndete n'omukyala n'empapula. Tugenda kati kufuna omukyala. Naye omubuuzi wawulira otya? Ekirala kyenzudde ku balokole bakkiriza nti Mukama akola ebyamagero. Naye ate we bafuna ebyamagero ebituufu ebyaddala balwawo bikkiriza nti abikoze. Ekyo tekiwonye. Kaya akoze ati ate kisoboka ekyo. Naye ate nga bwe batugamba Mukama mujje wa Mukama awonya. Lwaki Mukama awonya ssenyiga n'atawonya siriimu eyakuwa ebyenda? Kakati egyemyu nze Katonda bwe yali amponya, nze abantu bantambuza Bishop wange Bishop kanisa bagiyita Cross of Miracles Kanyanya. Omusumba oyo Saalongo Serunjoji yakafulwa ne mami we kanisa yafa. Yantambuza yagamba sirabangayo muntu yabonaabonanga n'agamba mwe namulaga buli kimu. Ne banteeka ku mativi nga maze ogenda ku malwaliro ago na buli kati n'ebiri recenti n'ebyayita kati antambuza buli wamu nafuuka kya bulambuzi. Wabula naawe ali eyo obujulizi bwongereyo mu linnya lya Yesu. Aweddemu amaanyi oyinza muwamu magezi ng'alina embeera gy'ayitamu. Obuzito bw'omuntu bw'ayitamu bwe bumumenya oba yabuliddwa mmere ye kyalabanga kizito. Wabula kyekugamba kkiriza Katonda yakussa mu nsi muno. Bw'oba olina by'olina omukolera tojja kufa, ojja kuyitawo. Ekyokubiri, naffe ffennyini Katonda baakoledde ebyo. Situlina mamotoka, tulina makalina, naye tunoonye oba kusabira tukusabire. Not even money. Tukusabire. Tugenda mu ssabo. Tonoonya sitaani. Weeyabize Katonda n'abaweereza Katonda baawadde obujulizi obukwatikako. Nkulaze gye nazaalibwa mu nsi. Oli yali anzita n'ekirwadde kye saamanya gye kyava. Kati guma, Mukama afaayo, Mukama muwe obulamu bwo, mukkirize. Amiina. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application, olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo, bano babinoonya ne babikomyawo, oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu technology era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne technologiya, tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku 07 519 715 oba 0787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma.
ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu ago ge mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. By'olya ku sowaani yo oba by'onywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Kale obujulizi buno woba obuwuliriza kuva gye twatandikidde ne butakwatako then gwe toliyiga oba toliddamu maanyi kubanga nze nsuubira ebizibu tuyita mu bingi, tuyita mu kusoomoozebwa kungi naye okusoomoozebwa okwo kusuula mu ttooyi ejjudde nokka wansi ennaku 2 ne wookirowoozaako bulowooza. Olimu mukadde ate bakongerako ali fresh because olaba ogenda bugenzeeyo gye tugenda mukwekirininga n'ogiramu katono awo n'owulira nga ofudde ofa n'onaaba emirundi 10 olugalo nga terwatukudde waliwo gwe mmanyi ayinza onaaba omubiri mulamba naye ng'akutteko kagalo. kakati just imagine kubanga wakka wekka kubanga yali ejjudde nalina oginyigiriza kuba nze nzitowa kati wali munda omwo mu nzikiza mu kuvunda mu masannyalaze kubanga olaba emmotoka ezo ezinona toyi ezinuunamu bakolamu gaasi tebabitwala biiwa eyo banyoonamu amasannyalaze. kakati gankuba omuntu wawugamba nti oyo yavaayo era Mukama yamuyamba bamugira ne bamusiba kuba yali afudde bamukubye ekikumbi. Nze ndi wangi nsonoonya ne ku YouTube nagamba TV omukulu ono ogambe na YouTube channel yo naye kati sina smart smart ya mukyala sirinaawo smart kati naye nga gyeri naye obuweereza gye buli butambula so mukuŋŋaana buli Sande tukuŋŋaana nembulira abooluganda kigambo kya Katonda nakati noonya ekifo oyinza obba olinayo ekifo eyo oba mujje wano tukubawo bbaati kubanga wali baali baatuwawo naye onaagamba tuveewo kati twagala tukube ebbaati somewhere twogere Katonda. Muli Kitebi side ki? Kitebi nga ku Papa's supermarket area ezo ngenda ku sita ng'oyambuka oti yambuukiriza ng'awaali Kitebi something primary awaali ewaali ve wankulu ve ogende mu maaso kuba oyisiza ku kisaawe so bwe tufuna ekifo tusobola n'ovaayo eyo naye kiba kyonyonyi bwe tuba tugifunye eyo
Okay. kama abakola ebintu bino sibireeta nti owulize sitoole onyumirwe oseke ojja sangamu ebikusesa nkuleetera abantu bano obeere nga olina kyopiikingamu obeere nga olinamu ekyokuyiga nti bwe weesiga Mukama ojja kuwangula kate waba yayamba ono mu byatoya nebiki byonna ebyo kwambye otoyi wali tonnalokoka nasinalokoka kuba ndokoka nzizeeyo eri okujja ku malaalo g'amaanyi kati ate ggwe olwedde eyalokoka edda osaba omanyi Katonda lwaki omulowooleza kiki kyennatandikiddeko oba obuzibu bwaffe kulowooza nti tutegeera nnyo Katonda kyekitutawaanya kubanze we nasomera Bayibuli nega nti Katonda bamutandikako obutandisi Genesis ne bamalira mu Revelation bamubikirwa katono mutandikako katono nnyo tosobola mutegeera. Now that is our problem. Kyova olaba naye wawona abangi baawakana bo nga bagamba alinga agamba Katonda alinga agamba tumumanyi senyiga asobola omuwonya naye ekyasirimu nedda era bwe bali aba comments abajja otteekako tinaye ekyo kizibu naye Sami gwotuleetedde tatuvuzeemu sipiidi. But that is not our job. Ne bibanajja ne balaba n'omukyala n'ebintu byonna n'empapula ne bagenda ku malwaliro. So nsuubira nti eyeetaaga okuyiga ayize anoonya okuvuma era ajja vuma anoonya okutyoboola ajja tyoboola nga ddata waabwe naye ffe omulimu ogwaffe obujulizi babupuushinge tukoze ekyaffe naawe ali eyalaba osobola okusheyaringa n'osheyaringa obujulizi buno ne butambula tomanya eyo sheya gy'oyinza okukola eyinza okuba egwa ku muntu ayiri mu kizibu ekyange kyennyini kale baŋŋambye ne ku luguudo obuulira yes ndi mubuulizi wa njiri era Kampala bamanyi nnyo banaba oku luguudo nnyo nasooka gibuulira na mimwa gyokka kati mpezeza emyaka giringa 8 kitundu mbuulira enjiri bankubye bampanjulidde amalusu banvumye naye oyo ankola ekyo tamanyi lwaki njogera Kristo yaba akulabira awo engatoyo esaati yo oli kasiru tonnalya naye waliwo amaanyi agajja ne gandokola waliwo amaanyi agajja ne ganzija mu kintu gye njogerako nga sigadde mu kereziya mbadde mu kkanisa yaabo ya Kristo mbalokole nga ndokose ekyo nga nti Yesu alokola mbudde kati emyaka 8 kitundu ate nze mba mbulira enjiri nkuba ettendo nsooka kutendereza omwoyo kyaŋŋamba nze ndi mulalu buuka zinaseka Yesu alokola awonya bwataŋŋambe nti kigendawo sigendawo ne bweŋŋamba tubulire takuntumiddeeko seguya nze seguya nze nkula nze seguya kuba tokola bibyo oli mutuufu kuba tokola bibyo. Omusiraamu yansanga Nakasero mpozi ebyo sibyogerako kyogere omusiraamu yansanga Nakasero nga sirina muzindaalo Nakasero nga tebannakola ssaawa ya kwino yanyirira bwatyo e Kampala ng'abantu abava Entebbe abava eno bakkirira Entebbe bagenda Entebbe road Nakasero ku muzikiti nga lwo kolansi oli ayambuka kolansi wa mirundi ng'ebiri kwesatu alina omumusala kati mba mbuulira ndi mu kuyimba luyimba njagala kubeera abo wooli lwokka naye nga ndiko okubeera okwa Mukama ngenda olengera eri mu muzikiti omusiraamu akola oba yimiriza bano ab'ebirevu ebingi n'obupala obusale nange nze natuula oli musaa kumanya nasigala mpula kiri kino kiyimba kiggweeyo kinveemu kati Bayibuli yange eri ku kiseminti bazimbaawo ekiseeko kakindoza emyaka ng'ebiri ngendo wakyo kikanga 2 ngendo okulengera jja asa boda ayimira ziyitewo tezimukoona n'asala kolansi waabwe n'asala noona ajja gyendi olaba simulekanira siwoggana nnyo kubanga sina muzinda gyali wala buli yatuuka n'ambuuza gwakola ki wano
nawula nga siddamu mizimu kuba nze nkunyooma bwe nti tosobola okukolimira nkuba kwatiddwa kisa kati namugamba bwe yayogera batyo saamuddamu ngenda owulira mbabisa oluyi kutama si kutama mu matu pwapwa olw'ababoda bano abateekako obuntu ku mapiki buno obw'abayimbi bali awo amukubye ankuba olwira empamu namugamba ekigambo kubako neeno saidi kubanga sijja kusirika n'alyoka akwata bayibuli kwa nadduka nayo n'agenda nayo mwalimu emitwalo 2 mwalimu kaadi zino ezeetugabiramu donation emisaayi bankeberanga n'omusaayi gwempa abantu mulamu ne bankebera gurupu yange A+ emyaka gyonna ngaba n'emisaayi nadduka muzikiti n'abuuka ow'entende batondawo n'ebitendetende nasigalawo dakiika endala 3 nga mpula sinaba kuggwamu kyandeese bwe zaggwako nengenda kapolisi ke nakasero nengamba omusajja nkubye naye njagala bampe ki bayibuli yange Osina agamba mwemuleka nawe nemugamba tugenda onyambe njagala bayibuli ki sagala sente natwala Osina nyira madala g'omuziki nga mumpe bayibuli yange jinjagala n'abalagira mugireete yano gireta ng'agizwizizaamu ekigambo wakati Katonda bwe yagala ensi n'awaayo omwana ng'akiwuzizza ng'aggyemu n'emitwalo 2 nemugamba zaamu 2 gyange kino ky'oggyemu njagenda bazizaamu bayibuli zaamu 2 gyange sivaawo wano n'azizaamu era kyembadde ndenda okubuuza nti ababulira ku nguudo abo musooka funa permission kuba gwe oyagala okuvawa tekirina permission za mirundi emeka permission nti buulira wano oyinza oba oyagala kubuulira kati katugeze around ewantu nga tosooka kufuna permission oteekewoko kwa oyinza okugamba obalekaani okuva oba kese tebakwata ebintu weebityo kati nze nina omwoyo w'amagezi bwe ndaba nti wano waliwo bwe siteeka of course nga ndaba wano teweetagisa bwe mba nina omuzindaalo gusobola okukyankalanya kuba ekyo kyetubulamu ng'abalokole w'amagezi olumu abula kati nze nkyogedde bamuyita olina gyagamba mukama yantumye ensi never awo siteekawo wawulidde siteekawo because I don't want to wrestle with anybody nze saasoma nakwampi wano naye nze njogera oluzungu era gwe bwe woogera oluzungu ate nze nzivuunula noba muzungu nsobola okuvuunula okuzza mu Luganda oluzungu nsobola ogenda nnyo nga ndogera naye wentuka nenkoma kati wali mbadde nkugamba nti nze olwo wesiteeka ng'omwoyo w'amagezi bano bayo ate sobola teeka ku muzikiti sisobola ku mulyango gw'omuziki that is wrong mukama yamugambye kati olwanagana oyingidde mu maanyi g'omubiri te bayibuli egamba mu kitabo ky'Abefeso Ephesians 10:6-10 timube tetulwanagana na mubiri na musaayi kuva ku 10 okukkirira twatulwanagana n'ebirala kati bimanya nti babikube mu mwoyo bano baleke ne waliwo ewantu nga wonteekawo kati emyaka gye mmaze gyo 8.9 nina experience ey'obwakatonda eno nga muweereza mu bantu mu makubo era bayibuli egamba mbatuma ng'abaana b'endiga mu misege kati mmanyirawo nti egyo misege mmanyirawo nti ekyo kiyeye kati nenneewala n'abaabukedde bansanko nga mpula ne banjako interview ebyo nembibawa byonna kati we nambimanyi waliwo esiteeka ne wenteeka mwoyo w'amagezi waliwo walina okukolera omulokole omubuulizi w'enjogeza okuba nga ensi ey'omwoyo namu ng'olaba kakati ekirala ku kubuulira okwo waliwo bendaba babuulira from Monday to Friday nga mbeegendereza ng'ali mu kifo eki kimu naye ng'abeerawo kuva ku makya paka lwaggulu ebibuuzo 2 ekyo kyo kituufu oba omubuulizi w'enjiri kati booli aba ku street olina kubanga obuulira wanjawulo okubeera ewantu wamu
kituufu ekirala ono abeerawo Monday to Friday kuva ku makya paka lwaggulu akola ddi kakati ngenda bikuddamu era mutendera ebiri bw'osoma Marko oba Mark 16 naye oba ovudde ku lusooka Yesu wano wansi bw'aba baga nti mugende mu nsi zonna muwulire enjiri mu nsi ki zonna ate era ebitonde byonna tiyatutuma mu nsi emu abantu abamu baba ne aimuzi zaabwe nga ganja ku stedinga wano Mukama bwe yatuma obbula enjiri teyatuwa kyaki ku makubo teyatugamba tusumbe abantu ku makubo n'okusiiga amafuta ku makubo waliwo gwenda abeera naye that is wrong 12 basuula waka sente nga wabasiiga amafuta bamuyitabawo buli kumakya oba toli musomi wa bayibuli amafuta tebagasiiga baana batali ba Katonda tomala gakwata amafuta gasiiga buli muntu era ffe nga abasumba amafuta ago tugasiga abantu nga tubasabira mu kanisa oba ayinza okumpita ewuwo tusabe waliyo obulwadde biki bibiri kamaze okugamba genda omusi tusabe naki n'amafuta naye okugateeka ku kkubo gamaaso gamalamu value Katonda then noono ayimirira ewamu Monday to Friday akola ekikyamu at least situla ku muzindalo gendako wa kuba tulaba Yesu baba abuulira enjiri ye mwenyini alumba abantu ebyo sibe bajja gy'oli kubanga olumu Yesu yagamba nga omulwadde yeetaaga omusawo ate olumu omusawo n'alumba kakati abookubiri y'omuntu agamba nti waliwo omuntu agamba nti Mukama yamugamba takola nga Mukama ayogera Katonda waffe waliwo gw'atagamba nti kola oba tokola ng'oli alina waliwo Mukama gwe yeegaanira tokola so abanga Mukama kituufu gw'ogamba yaggaana tizoke abamu abajja ne ku mirimu n'agamba kukola ekyo naye waliwo gw'atagamba ng'ojja kukola oba tayimu y'okubuulira enjiri n'eyaki y'okukola oleme kuba beega naye oli gwe yagamba era nti agati omuzibe gy'aliyanga ku mmere ye oyo gwe yagamba ku mulimu gwe si buli omu aneva kati bano boolaba ate waliwo abatega obutezi omuntu naga kati bano abadya bazirina bwe baba bannyuka n'aguzza ewalala otegedde kati oli mubbi amanyi siteegi kati eggulu lye tugendamu siri abukuusa goba mubbi kubanga omutima bagukebedde Katonda mwennyini otega bakkirira osobola ogenda n'ogibuulirako mu byalo gye twagibuulira etali yadde nti nywa amazzi wali ebitooke yo osobola okuba omulokole ng'eri so n'olwekyo mbuulira enjiri mu kibuga emyaka gye mmaze naye nga mirandira gyange teginoonya kintu kyonna ku muntu so challenges ki ezibeera mu mulimu sijja guyita mulimu gwa Mukama obuweereza obwo ne waliwo yaŋŋamba nanga nti ogenze kukola ne mugamba newe wandiise naawe jangu jangu eno nnimiro ya Mukama ne mugamba yengenze kukolera Mukama naye weewandiisa bw'oti okkiriza n'omutima lweyatula n'akamu okulokoka bw'omala n'owekolebwa ku mulimu guno kati ngenze kukola so challenges zino ekisooka challenge tusanga be bantu obutategeera nti ffe tuli batume ba Katonda okulowooza nti tubaleekaanira buki buleekaani nze waliwo wembeera wentera okugenda waliwo omuzindaalo gw'abasiraamu baguzuumira ala nga gukuba akantu mu matu abo tebaleekaana mwabaleekaana buli nzikiriza erina enkola zaayo abalokole abapentekooti tuli babuulizi ba njiri gye tuva Mukama n'atuyita okuba abasumba abatume bannabbi abasomesa b'ekigambo naye ng'osoose kuba evangelist nabo buweereza gy'osookera Mukama n'akuyita era oba osumba ekkanisa nga tebuulira njiri ku kitundu si kkanisa ya Mukama eteekeddwa okuba nga eyingira mu kitundu
neewa amawulire amalungi gwe wafuna ogategeeza abaki abalala tekisooka. Naye kati babulizi b'enjiri ku kkubo n'omwoza kwe basanga bwe butabasaamu value eyo nti bano Katonda yabatuma eyatonda abantu bano. Ekyo kimu. Ekyokubiri okubavuma. Babavumira ddala wadde ebyo birina okukoona kubanga neesubira kuba yagamba babavuma okubalanga nze mugume basooka bikola nze. Naye wadde Kristo yabyogera bimanyi okunyiga omuntu kuba oli muntu oyambadde bode owulira nga ogenda wakyanvumye. Ekyokubiri lumu bambulira enjiri omulenzi emba malaayo eyo ng'erubaga akalenzi kanneesibako nali nkedde ku makya akasana kanjokya naye mbambulira Yesu ate nze nkozi nempasi namunyo okukuba ettendo lyenawoneramu liri male nkugambe lokoka. Kati akalenzi kagamba leero byaganye ne kampitako ne kadda byaganye ne bonookola otya. Nawulira ng'effumu mu mutima sina kye nanonye naye nawulira nti naye era sewali yali ampadde adde otuzi sawa akasala kamali zikonze 11 nempula peyini eyo nakati nkyagiwulira. So eyo yonna challenge bibeera mu njiri. Ekyokubiri batwandulira amalusu Uganda ozi kati olinakola naye namanyi gyo myoja ddiini myoja amadiini si abakikoze eddiini yesiba omuntu era ne Yesu bannaddiini be bamupozinganga n'abagamba nze Katonda amwavudde mu ggulu ebyo muliko mubireke wetegeeza wekka kutegeezako si kwa mazima. So ezo zimu ku challenge. Naye nga mwatuza sofa twatuza tetwatuza nti tukulabye nze nga nze bwe sikwatuza bulokozi mba nanonye mpozi sente nteekeddwa gamba ayagala okulokoka. Lwaki tubuza ayagala okulokoka? Kubanga obulokozi obwagala okkiriza na mutima bwe gugaana bireke tokakibwa never. Era sagamba nti akkiriza guli musinga atakkiriza teguli musinga akkiriza teguli musinga atakkiriza gumaze okumusinga gwe musango kubanga takkiriza linnya lya mwana yazaalibwa mu ye. Kati omusango guno sifa tugusala lwadde gusalibwa kasita ogaana okukkiriza oba otegedde. Naye nze njatuza kale ddamu ebigambo ebyo bangi balokose mu ngeri bwetu. Yes. Ate bano abakifudde massive nti bo balina kati ne kwaya ku kkubo bagenda mu kusinza nga puroguramu eba mu church munda mu church. Nze nga ombuzi w'enjiri ate omusumba obusumba bwange buli mu church. Kati wano baba bakola busumba ku kkubo era enjiri gye nkubuulira ku kkubo eba ekuvubayo okukuleeta mu church. Eyo sikuweerayo mmere y'abaana kuba tonnafuuka mwana bali babatukuza tebannatukula n'omusiga amafuta n'omusamiza ajja kukusuulirawo 10 agaana okulokoka akikola ngeri yakisamize kwata kanjira amafuta ngende buli wokola eyo si crusade ensina crusade n'okola church program ku makubo noga wano wange n'okuwaayo ne bawaayo ekyo kikyamu. Era ekibi ku balokole abo abamu tebasoma Bayibuli kubanga tosobola kutegeera Katonda waffe omulabira mu byawandiikibwa. Tukulembera ebintu bibiri ekigambo kya Katonda n'omwoyo wa Katonda. Omukristaayo yenna alina okuba nga agoberera Kristo mu bigere bye bye yakola kyekisooka. Ekyokubiri the Bible, ekyokusatu the Holy Spirit. Tebalina mwoyo ono bagenda kusaba Mukama ekibuga nkiwambe Mukama no oli mubuulizi waki ekyokubiri tebalina basumba kubanga bw'oba olina omusumba aba akimanyi nnyo nti ogenze kubuulira njiri era wano ogenze Kampala kubanga ojja kutambula naye pasita waategedde oba mukazi oba musajja ogenze kubuulira ki yakulokoka tebajja kujja gy'osabira nedda wabula obagambe mulokoke mufune ekkanisa musale. Kale I think getting into details tujja funa era obudde naye ndowooza ebibuuzo ebisinga okwebuuzibwa abantu ng'ezaako bibuuza
okukkiriza I think obizeemu bulungi ekyensiza okukwata nti abuulira enjiri y'oku kkubo enjiri yakuvuba. Yesu agamba bw'ati mu Luka essula 5 bw'amala kukolera Peetero ekyamagero Peetero ne bane yali nabo amugamba ndeka ndi musajja alina ebibi nga tannamutegeera nti ye Kristo naye olwakino ekinene kyatalabangako n'amugamba nedda kati ebyo biveeko okuva ne leero ngenda kukufuula muvubi waki w'abantu fisher of men kati yita nange nze ngenda okukwempawalinga sigenda kufuula omusumba w'abantu eyo ogenda kuvuba muvubi. So waliwo emmere eweebwa abali munda naye giri egibadde egikyali emisege tugivuba nakatimba wegumala okujja ne guyingira church yonna tukubuulira njiri ekukuza babuulira enjiri. So bano bakuza nga tebannavuba tebabatuliza na kulokoka mbuno bwona obakola ebikolwa ebirungi olwo nno bakukkirize neva onoonya ssente oba weegula oba oli weegula ku mama noono obanga agamba nti Katonda si w'amaanyi kimala teyatutuma kutuba beegula gye bali tubavuba akatimba kasika tuyina abantu bakajanja bakola ebintu ebyo naye kale tubadde na musumba Sidda Munaku Kawuki gospel artist alina oluyimba lwe baluyita batya baluyita Sidda Munaku osobola okunonya ku YouTube ate ng'era nsuubira bwena tufunye omukisa tujja kudda nga tusomese kubanga omusajja mubuulizi wa njiri kategole ezo zonna tujja kujja tusomese nga wanaabanga afunye obudde nga naffe tufunye obudde tukwatagana bulungi. Samike ge mannya gange Unique Media channel mbabuuzaako mwenna waliwo omwakyala bamuyita Pauline yanga bamuyita Pauline ali mu kiyumba oli side Dubai awo oba Dubai oba Qatar naye oli side zeeyo musiza abawalabu atukubuuzaako nnyo nnyini ddala. Waliwo Kuruthumu naawe tukubuuzaako abaddukanya WhatsApp group aya Unique Media mwenna tubaagala nnyo omwami Lawrence Esther Lucas Priscilla niyo omulala Gertrude mwenna tubaagala nnyo. Ekya Charity Roland temunnangamba date mwagisalawo so ejja kugambibwa yenna ayinayo kyalina asobola oleeta yonna ayina kyalina olinayo engoye eziri eyo tuba n'abantu mwena wardrobe ya Juliet olina zootakyayambala zonna osobola okubeera nga ate ozireeta. Twagala kutwalira kwabo abatayina bintu abakyala baana gye bali eyo ngono era wagambye waliwo abakyali mu nkola eyo nga pads tebalina so tubatwalira gwena asobola otugulira pads asobola otuwa emmere kyoba kale baguliddeyo akasawo k'omuceere n'abasobola okutuwa kuba transport ajja batwala mwenna tukyabaaniriza osobola okubeera nga ate awita kweza ennamba eza Unique Media zolaba ku screen. Kale kakati omusumba njagala omaliriza ebigambo bye bisemba then ekirala oyatuza abantu obulokozi abaagala then tusembeyo n'essaala tumalize programu olunaku olwaleero. kakati ekisembayo abooluganda tunywerere ku Katonda yamanye amagenda gaffe yamanye amadda gaffe. Omuntu yenna akuliraanya awo ayinza okumanya kungulu naye Katonda akumanyi munda ne kungulu so ddamu amaanyi. Then omuntu yenna ng'oyagala kulokoka kuno nange nalokoka ndi muto naye nsenga Yesu ng'abalokole bagamba balalu naye eddalu lino erya Kristo lye yanyamba okuba omulamu n'okuwona siriimu. Kati n'olwekyo naawe oyinza okuba olina bingi by'oyinza okukolera Katonda naye olwokuba tonnaba kukkiriza mwana wa Katonda ono akati okyerimitinze ekyagala okulokoka. Ekyokubiri okulokoka owona geyeena. Yesu bwadda atwala bakkiriza linnya lye. Gamba nti ayi Yesu olwaleero
ndabye ebyamagero byo, oli mulamu, oli Katonda, oli mulungi. Nsalawo okwetwalira era Mukama wange Yesu nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu, era nzikiriza nti wafa n'oziikibwa ku lunaku olwokusatu n'ozuukira mu bafu n'olinnya mu ggulu otudde ku mukono ogwajjo gwa Katonda. Sangula amannya gange mu kitabo ekyokufa era ogawandiike mu kitabo eky'obulamu obutaggwaawo. Amannya gange gajje mu bitabo by'abaavu, abali obubi, abanaku, abafu, abalemererwa, ogawandiike mu kitabo eky'abawanguzi. Era njatula nti ndokose. Oli bonoona abalonde bo Yesu, nange onsange nga nawangula, nga ndi mu kkanisa gy'okomawo okunona. Weebale Yesu okundokola. Amiina. Kati katusabe, mbasabira mmwe abali eyo ate naffe abali wano. Katonda wa Isirayiri, Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, nkwebaza ku Unique Media n'olwa Mami Samike n'abalala bonna besimanyi n'abali ku mukutu n'abali tubeerako ne batulaba. Mbasabira mu linnya lya Yesu, mukono gwa Mukama ogutayimpa gubakolere, balwanire entalo. Abalwadde ndagidde muwone mangu kaakati. Oba oli mulwadde kwate wakuluma wonna, toddamu kulwala. Ekyamagero kino kikutuukeko, amaanyi gayite wano mu kamera gakukomeko mu linnya lya Yesu. N'abaana bo mbasabidde, tebali babasiru, baana babagezi. Abaana bo bayigirizibwe Mukama. Ali kuno ng'obonaabona olebe bakubonyaabonya, Katonda akutemere ekkubo bwe litali, olabe omukisa. Ayawule ennyanja oyitewo, Falaawo alemererwe mu linnya lya Yesu. Weebale Mukama, weebale Yesu n'abalokose mbanyweza. Teri baali bajja mu mukono gwo mu kisibo kyo. Bawe ekkanisa ennungi, bawe abasumba, basumbe ate bakule mu kigambo kyo. In the mighty name of Jesus. Amen. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.